pole mwe yali muvubuka muto era bwe yajja wano ne tumwesiga ne tumukwasa yatulaga essuubi mu maaso eyo era ng'atulaga nti ababaddewo babadde babi twamukwasa awo byonna bye twalina n'agiyingira ensiko atulwanirire entebe nagifuna n'agituulamu naye okugimugjamu nze ndabanga olufuuso olutalo beno mundeke ŋŋende nze tebankuba emiggo nkoye nnyo ng'ate era ndi kasajja katono nze tebankalakata nze gwe njogerako mwenna mumanyi n'ebirungi bye byatukoledde mazima tetugaana ebirungi abikoze emirembe tulina kwotadde n'obulamu naye awanyo waabo abange yesaawa ngala tuviire era tusalewo k'omulala naye bo byogerako abasajja banyiivu bakukimanga nabbugi simufungize kati saasira nze oba neesiga ki pulira embooko nga zinyookera eno ku kabina gwe mundeke ŋŋende nze mpumuleko nange nkoye nnyo ng'ate era nze ntya embooko tebankalagata nze gwe mbagamba mwenna mumumanyi omusajja oyo baagiremedde gwe bw'oba olowooza okulya mu nsi y'olugwe kiva wala buli lw'olaba message n'ogyerekera n'ogyevubika oba olidde mu nsi y'olugwe nze saagala wano likes saagala comment gyonsinkanye yonna gye mba nzungidde ekifeesi kyange gye kizungidde puliizi kyongereyo ekyo kyanteekebwako oba kisiraani oba mukisa kyanteekebwako nti nina okulwanirira ensi yange ku mulembe gwange oba ndigituusa oba wennaakoma abaana bange bwe balina okutandikira so leka kulya mu nsi y'olukwe tulekeranga message gyongereyo baako kyogattako ku nsi yo kubanga kikkakatako tulabeka video kano Parlamenti ekyokwongeza ekisanja sebo mwami magezi ekintu ekyo gwokiraba otya okulonda yakubeerawo olwaliro ani gwowa akalulu nze lwakuba nti akalulu akange bwe kuba kulonda kati ndakyuka dda nkawa Bobi Wine luli wakola byaki okuleeta mu Parlamenti ebintu ebyo naawe kimanyi wali tuba tunoonya kyakulya era nze olwampa akange ekirowoozo ninkisulayo naye kati ndakyuka dda oyo bamuyitala File Magezi abatamumanyi oyo yakeera ku makya nakkiriza enguzi olwaliro gyakonfesinze nti ye kasita baamuwaakake mwaka abannayuganda ke mwalinga mumuwa nga tekamugasa n'abitraying ensi ye kati toyawukana gwandikira information wano n'otagisharinga toyawukana naye kubanga ebibi Bayibuli etugamba byenkanankana sharinga video omwami oyo yeetaaga kutambuza n'omuwalana n'omulaga abaana bo nti ekibi kye yeetikka olwaleero kye kitubonyaabonya abantu bonna abaamasakaringibwa mu Novemba muki gwonna omusaayi guli ku ye abantu bonna bafuddawo zino security za Museveni ze basse okuva lwe yaleeta ekiteeso ekyo mu mwaka ogwo n'okweyongera kati byonna omusaayi guli ku Magezi ono
eyakera ku makya n'ali enguzi. Bino ebintu tulina bibalangira, tulina bigamba ng'abaana baffe muleke kwetiitirira abantu mmwe mutambuze nga information erwaze bano abasajja n'abaana babe babulweko ko ne banywa amazzi. Nze ono nina okumulaga abaana bange ne mbagamba oyo ye mulabe wa Uganda okuva ku lunaku lw'omwezi bweziti paka kati we tuli. Omulala wuuyo President tayandi emyaka gyandibadde giwagamira. Yabatagerera kubeera ku ballot paper. Singa kati asoma mikugu. Singa dde lwakitula. Singa kati asoma mikugu. Singa tewali speaker. Singa kati asoma mikugu. Ali Ntwala Kadaga maama wammwe, maama Busoga. Nakola wano video mwambuukira. Ekibi nkugambye kiba kibi. Omukyalo oyo yayina powers. Oyo ne Magezi yakisooka n'akireeta olw'omulugube. Ali Ntwala Kadaga naye nakkiriza n'agamba nja kiprotectinga naye nga kyaprotectinga empitambi ebambi ne bw'ogisiiga chocolate olwaleero aregulatinga regrets ze tezitukwatako nga bannayuganda. Nze nkugamba omusaayi okuva ku olwo olunaku ogusaanyiziddwawo security simanyi organize zonna okubonaabona bakibalama. It is there bikolimo bye baatukolako. Oyo omukazi yalina powers ezikyusa ekintu kyonna ky'ovola avayo n'akyewaanirako. Ensi n'ensi etunudde nga Uganda emirembe gy'ensi eyo eri kulawuzi bweti gw'ogigiwa gw'ogigijjako gwe n'osalawo n'ogamba kanjigijjeko. Nze neewuunya mu Uganda temuliimu kye bayita ba heroes. Mbalaba walino buli mwaka musenyegera mugende na mugongo simanyi buli nga 3 simanyi nga mmeka omanyi wewe ebintu nze byesitagoberera obayi tisituukangako naawe na mugongo kubanga sikiraba mu simanyi saagala kukakkanya bintu byammwe naye abantu abo baafiirira eddiini everi. Omuntu wano tewaliwo omuntu n'omu asobola kukola kintu ekyo n'agamba nti kanfiirire ensi yange ne tumuyita omuzira. Tunuulira akavidiyo akalala ako. Okalabye abantu abo bonna abalimu tosuubira nti beetambuza bokka beevuga bokka balya bokka batambuza abaana abato abavubuka myaka 3, 35, 40 babakolera. Bo batudde mu office. Bano abaana abato bwe basobola okubanga baocupayinga ne bavunula ensi yaabwe. Osinkana omusajja omukulu ng'ali ku Bobi Wine gwe tasobola tufuga naye nga mu myaka gye gyennyinnyini n'okubanga atuusaawo tabeerangako kwadde obuwerosi. Omusajja omukulu akutta omuggo bw'ati ayuuga naye abavubuka bamwetoolodde bw'ati aleme kugwa. Muleke agwoba yatike. Bannange obwahiro buli ludda wammwe. Abakazi n'abasajja bakaddiye baweddeyo endwadde kubanga conscience yaabwe enfu obwongo bwabwe bwagootaana mmwe mubakoya mmwe mubasibye mu office ezibatunuulire bonna. Ne teriyo n'omu ayinza kufuuka muzira mu nsi yaffe. Teriyo n'omu asobola kugamba nti nze ndi hero wa Uganda. Kantaase abantu bonna. Natunulira ero mu kalulu ka gundi wano mu kalulu ka 2021 abantu nga batandise okuwolereza byabakama bambi alabika ali ku mugudu gwa mundu bambi famire ye baleka bagiwambye. Bannange kola ekintu kiwaatule kola ekyo kibadde batakusuubira mukkiriza yonna nga muli eyo mu busenge sayini nga kola ki jangu mu kamera obwatule kye bayita amazima. Nze omuntu yenna ayogera amazima. I'll stand by them. Naye omuntu yenna atiirira amazima n'aleka wali amazima n'atambuza obulimba ne bw'oba mwana wange nkuvaamu. Amazima ga Katonda mu ggulu. Kubawo amazima nti akalulu Bobi Wine yakawangudde. Bannange n'ali ku trigger akankana bw'ati n'atasobola ginyiga. Ye bw'aginyiga obadde ogenda kufuka imoto owange oyo sugenda kufuka imoto. Fena tugenda kufa bajjajjaffe baafa dda.
kati ekyo bw'okikola n'obeera hiro w'ensi n'ogenda ng'omuzira kikujjako ekyokusinga okuteekako ekikolimu. Olaba walenda abasirikale bashirudinga bwe bati naye basuula bubi. Abashirudinga balina n'empale zaabwe tuli wano. Abaana baabwe basiiba bakulukuta eminyira. Abaana baabwe basomera mu zibalakisi. Naye bashirudinga basomeseza Bulaaya, Bungereza, mu Amerika. Be bashirudinga. Who bewitched you people? Nze nkugambye okubanga nvaayo n'enjogera ku nsonga zino. Either kikolimo nga Katonda yasalawo anfulumize mu Uganda nga nze nina okubyogerako, gwe n'obitambuza n'oli abyogereko nange mbitambuze. Mukole ekintu kimu mutambuze information kubanga distractions nyingi. Bannange tuluddewo nnyo. Omanye ekitulwisizaawo. Information yekoona ku bisenge nga wedda. Teyina gyeraga. Tambuza information omwana afune ekkale gyatukolera ekyamagero. Ya njagala buno obubaka bugende eri bali baffe mwenna abali ku social media. Wabula nga account zammwe mwaziwaayo ku lw'eggwanga lyammwe kyakabi nnyo, mwebale nnyo. Naye waliwo okusomozebwa kwe tusanga ngaffe ababeera ku social media. Naddala nga waliwo ekintu kye tugenda okukubaganyako ebirowoozo. Bane tetusobola kubeera na ndowooza emu kuba Katonda yatutonda nga buli omu obwongo bwa njawulo. Ne muba muzaalibwa maama omu taata omu, okutegeera tekuba kyekimu. Okitegeera. So, njagala waliwo embeera gye ndabye etambula ng'oli azze n'aleeta endowooza ye ng'omuntu. Naye oli n'amukuliyetingako olutalo. N'alaga nti ye asobola n'okubeera ekizibu neyeerabira ne Museveni, wabula obwenyi n'abujja ku Muzeeyi Museveni n'abuteeka ku oyo kyaliwe. Mwana kikyamu, tewali nsonga lwaki mukulyetingawo olutalo mwenna nga muli ku social media. Leero oleese endowooza, osobola okuba nga tolowoozezza nga nze bwe ndowooza. Kuba ndowoozayo nange nina endowooza yange, wabula tageti yaffe ffenna eri etya. Kyenjagala okugezako okutegeeza, saagala okeere olabe ekyaliwo nti ye mulabewo nga mwenna muli ku kkozi emu, wabula nga ye alina ebintu engeri gy'abirabamu naawe olina engeri gy'obirabamu, naye ffenna tageti yaffe eri etya. Tageti yaffe eri emu. Sinze sisobola kukeera amazima ga Katonda mu ggulu, kino nkikugamba. Ne bwe bukeera nenfunamu obutakkaanya naawe oba naani, tosobola kubeera kizibu kyange. Sisobola nakeera mbu ntuule nga ngenda kulowooleza ggwe, kuba enzeera bangi mubalaba asobola okuvaayo nga nvuma. Muli nensiriikirira, asobola okunvuma n'ennyiigamu ne ŋŋamba naye kale ne bwe nnaalibadde ki, kati ebirowoozo mbijje ku ggwanga ate mbizze ku muntu ssekinnoomu. Kuba eyo yiye endowooza yasobola okulaba nga ye ekimuyisawo okuvuma nze, kati sisobola kukeera n'enjija ebirowoozo ku gganga ate mbizze kuona nvuma. Era nina n'omuntu eyansindikira ka vidiyo ng'omuniga ali mu kuvuma nze. Ne ŋŋamba just ekyo kigambo tekyasa mutwe. Era namuteerako audio ne muga toddanga mukunsindikira bintu bya kisiru ebifaanananga bino nti nabyo mbyogereko. Okitegeera? Just njagala tubeeremu mwana. Ne bw'oba okedde ng'oli akukoze eki, tokeera n'omulaba nga mulabewo okusinga General Museveni. Tebakulimba. Kuba si bwe kiri. Nina emboozi gye ndabye etambula awo. Ensonga ndowooza oba zaavudde ku bya bululu biki. Oli n'agamba nti ki, oli bw'aba alaba bw'atyo muleke. Tumunnyonnyole bw'agaana otutegeera kye tumunnyonnyola, tomufuula mulabewo muggyeko ekigere. Oli n'agamba gwe nga lwaki osobola okulaba baani abakuwa information abo. Akakantu kankutteko nnyo. Waliwo eyabuuzizza munne ani akuwa information. Mwana olumu ate nga kyali waffe oyo naye akibuuzizza mugezi. Naye yabuuzizza munne ani akuwa information otuuke n'ogigamba abantu batuuke ekiseera, naye ng'ensonga gy'akuwa ogiraba nno. Bw'akunnyonnyola obulungi nawe osobola ogirabamu n'ogamba naye nno ensonga erimu amakulu, naye ffenna tusiriikirire. Okedde n'ogamba ani akuwa information, era oli n'aleeta information n'etuukirira. Tulaba biseera bya Uganda eby'omu maaso. Olaba kankuweyo ekizampe emu, musobola okuba nga muzannya mweso, mwenna mufuna empiki nga ze zimu, naye asinga okulowooza yamalamu akazannyo, asinga okubala. Empiki mutwala zenkana, negambye asinga okubala, akazannyo yakawangula.
lwaki nkuwadde akagera ako oba lwaki nkutadde mu mwesaabo tosobola kera n'obuuza muntu gwani akuwa information kati ate n'amuwa information ajja amwogere omanye ekireetera omuntu omuteekamu obwesigwa kwe kukeera n'oyogera ekintu ne kituukawo tofa kugamba nti nno kuba naawe ensonga gye waleese wagambye nti ani abawa information kuba bwe mugetta information ne mujogera mu bantu abantu kibaleetera kwegamba ekintu obanga akimazeemu vibe nti oyagala kwegamba gwobanga agamba kiringa bonaokera ng'ogenda kubikira muntu nti buli muntu alina embika tisobola okukeera okukubikira gundi jajjawo afudde nga sikuteeseteese okwo okubika kukanga omuntu ebiseera ebisinga kutta n'abantu wabula waliwo n'agenda okukuteekateeka nagamba mwana jajjawo tumutadde wano naye embeera gy'alimu si nnungi kati boddamu n'omukubira essimu endala oba wamuteeseteese kati oli kyagezaako tutegeeza nti bano bateekateeka abantu kigenda kubalemesa okulwanirira eggwanga lyabwe kuba buli bbaka erigwawo baba balitegedde ne kibalemesa okulwanirira tebakulimba nze olaba bwakeera bukeezi nze sibangako munnabyabufuzi tetubukuta tutudduke speed amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kununula eggwanga lino ng'ate buli omu kimukakatako wabula buli lwe tulwawo twesetinga bulungi tetwepapya kuba tusobola kukeera n'oŋŋamba nti okupapa ennyo kutuleetedde n'okutandika okubuuza abakyali baffe gwe information ogijjawa ekyo kyetaagisa ebyaddala gwolowooza ffeffekka abalwanirira eggwanga lino bw'okimanyi waliwo n'omuntu asobola okujja n'akuba essimu naga boy kyogamba gwe tolina muntu yali akuwadde ku ssente nagamba nze saagala obeeko ne gyonnanga nti nno baki nze nkulimu mu magezi abo gye bali waliwo n'ali mu gavumenti nga sapoota wa struggle era nga twetaaga okumanya information kuba bwe tugenda okusinziira okukwata Museveni nti bwe tumanya nti information Museveni tusobola n'ogifuna gy'ateekateeka wiiki ejja ne tugimanya gavumenti tuba tugirina kuba oli tetuba tugenda kukwata gavumenti eri tugitemeetememu mpaka nga tugikutudde ku ttaka kati bwe tuba tusobola oli n'asobola n'okukeera n'afuna information gwe gy'otannafuna kuba buli omu azannya loolo ye lekerawo okulaba nga kyaliwo nti kyekizibu nti nno yalemesezza enkyukayiiko olw'okuba aleeta amawulire kati banaatukkirizamu tutya nga tetusobola nakwogera bintu ne bituukawo tutegeka Uganda ey'enkya kuba ffenna buli omu alina Uganda ekifaananyi kyayagala ogirabiramu so nze obubaka bwange mu bonna baneetulekere ekintu ekyo tujja nakulowoozesa abantu oba ki mune mwana jasi tulina wesenda mayumba g'abantu weyongere ettaka mu nnyanja naye nnema tubakolimira nammwe era nammwe mulaba bye mukola mugamba nti mukola mufuna omusala mukola sevingizi zammwe nammwe walijja omulembe oguli bifuula bogasi nga bwe mufuula emaali y'abantu bogasi n'oleeta kaguleda ne kasenda ennyumba y'omuntu galina ava namu nagende kanaala ekyeggulu ne bamukulisa naye nti ova kukola kulikayo ng'ova kusenda nyumba z'abantu n'otunuulira abali mu gavumenti aba environment abaki tebadduukiridde bantu balinda kamera ziwere balyoke bagende bayiikeyo nga bangi bantu mwe tuba tubalaba ffe ife tetulina buyinza oluusi bukole ebyo bintu naye ng'osanga singa tufe tubadde mu ofiisi ezo abantu abandadde mulamu obulungi n'okusinga mmwe bwe mubateekamu buli muntu ali ku bunkenke aliraanye oluguudo emotoka ebange naatera omugwira aliraanye kasasiro owuyo walabe kyamutuuseeko aliraanye ennyanja ebange genda omugira kyewebayiwe ettaka eri ennyanja weesembere waffe ekigungu so baganda bange tetuli basanyufu nankola emu gye mukolamu
we muba musazeewo okukolera abantu mubakolere n'omutima gumu naye gwe ogambye nti oluguudo tuli commissionize ate luliko grade emu ate esinda ttaka grade lole wezitwale ettaka wezikomawo ku kino eddala ii naye bantu mmwe ani atalikaaba ku mulembe guno. So kati nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Abayimbi bonna abato lwaki musirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Ompulira. Wow. Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti. Kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country nti tusobodde naffe okubeerawo. Abantu batuwagidde, Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise. Abayimbi basirise balya ssente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now, when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Bagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown lino omulaba ng'ali eyo mu katale simanye Nakasero simanya Owino asaba buki bantu bajje bagule tickets ze bamulabe n'essaawa zino eno omuyimbi asirise. Abanene kati yatenze bensingano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet but you want your fans to support you, but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. And you see someone bamwadde million 5. Ngolaba omuyimbi bamwadde billion 5 za Uganda azikozesa eki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning, nagamba, but abayimbi katupawe yo billion 5 beyagale. Azikozesa eki. Bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this, yes, and this anger has been accumulating for the last, I don't know how many years. And it's quite sad that when we air out our voice as youth, nobody listens to us. The people who are in parliament, they know the issues that we are going through. Anyway, what I was saying, what I was saying is to go kwetegerera. Before you speak, know why you're speaking and what you're speaking about. Because you see, there is boba many struggle ya we bambinga bo boba jimanyi bobanga omuyimbi ekizibu kyesirugudo si dwaliro if they can afford to go to hospital at least career ye etubidde bakimanyi twala Abanigeria ntwabalabanga ko bi Nigeria tende ndongo yabwe yafuka ya kitalo because nsonga ntono nnyo data mbulira video z'abayimbi amekazo osobola olaba olunaku nola video yene gwako no fatani ndala let me speak to people who are in Uganda because abasinga muli simaku walifaali eyo gye mubeera. Now let us speak to Ugandans. Nti video y'omuyimbi agambe genda ogiraba ogirabe egweko. If you don't do that choma tebayingiza majja nebo genda nolaba video ye nogenda nobaka ebintu byolabako ku YouTube ye bine bivulu bye tubasasuliya ko they don't get any money. We know omusolo ogulyawo venue license bichi fe tubimanyi they end up not getting money bambi na ye lwaki tebogere is because emimwaja bwe giri sealed n'emikono gyabwe giri tied. Era bwe mulaba abavayo mubawe respect be bakola batya bali kubeera saddaka betunga some omanyi okweteeka mu buzibu
Chibali okola ate bannabwe bakimanyi what they're doing it for the good of them. Sometime ndana be muvumanza wimbu no lwachi abiteekamu abayimbi abala abayita because she knows why they are mute. Mumanyi nnyo abayimbi okusinga azawe yakola nabo. Temubamanyi. Naye kati bizibu by'abayimbi abimanyi. She understands. So, I don't want to put feelings because fena tuyina entegeera yaffe, but you can't say mbuno nze njogera kufuna likes. Nze nsuubira mukwano. Oyinza okuwonda bidde wano ku TikTok. Yeah, but we've been here. Industry tujibaddemu. Tulooza muno twakajja wano. Sitakajja wano. Ne following yange entono. Nemirimu tugifuna. And I know how to get to that following. Abamu bagifunye mbulungi, yes. Abamu bagifunye mbubi. Sobola okweyambula. Sobola leaking a sex tape. Sobola leaking a nudes. Anti olubye mwagala. Ate ebirungi mubyagala. Ne ufuna numbers. Now with my numbers I get endorsements. Anyway, jokes aside. One, guy ayogedde ku kyokubeera nti fe tumanyi gwakwogera, but we can't act. Era ngagamba if we tuba tusobola kukola Pfizer kye yakola, then we should shut up. No, honey, we are not going to shut up. Personally, I am not going to shut up because one, nizo kwa satambula nga Pfizer bwe yatambula. By the way, Pfizer, I see you. That was a very big move. Nizo kwa satambula nga Pfizer bwe yatambula. But I can talk. Bwemba sina manyi magulu. Ningo omumwa gwange. Era agambye Pfizer tuli musanga nga ayogera. Maybe for her she can speak. But she can walk. Gwe kiki osobola okukola? Mukye tuyitamu. Me, my strength is behind. Is here. Mukimwa. I'll talk. Yeah? Atenze. I'm not a puppet. Ntino kulokubanga gundi ayogedde kino. I respect omuntu okogera opinion nze nange nga bwe nkiraba. Ningamba ne gundi yakirabye. Wamma ekyo kyekyo. Okitegeera. Nata sigena following acha muntu kikyam. That's why we ngamba tuigo okwetegerera. My sister, Nena. Oshimanyi nti no Mr. Bebe Cool mu kifo ky'okunganya bayimbi banne nze mwennyini Bafana nina wezi nyingi abantu abo Bafana batukunganiza ku federation ezisobola tugaggawaza omanyi okubanga tuyina ensonga ezisobola tugaggawaza naye nga gw'otulaga bw'oweereza Museveni bw'osembera Museveni we wali obugagga wesiba gavumenti wali obugagga ng'atenze kaliya yange ngate kaliya yange Bebe Cool nakusanga ba politician batulyamu olukwe Setwaliawo with open mind and all our hearts to serve our industry with really, with all the passion. Little did we know we were surrounded by monsters who were just focused on getting what to feed their own families and forgetting the fans that made them. Because tebalina kye bafiirwa. Bebe kati afiirwa ki gwali mu kufiirwa ennyo because ye abaddewo. Abaana be bazadde ne bakulira mu Taata we yayingira ebyobufuzi n'agamba ebyobufuzi tuba tulimba abantu sigenda kujja nnimba abantu ate nnimbe ne Katonda n'aŋŋamba nja kuddamu okusaba nga mpezezza emyaka 7 nga mmaze nga mpandiika buwandiisi bitabo byange naye nga sikyakola ki sikyalimba kyannaku nti emyaka 7 taata tugiwezezza kujja mu kyaki ngayogera nange katunuuliganye yaŋŋamba si mukasa nsigaza obulamu butono bigambo bye kunze lwaki olowooza ebyamuzaata nabibuuka that was his word nti nange obutwa nabulya dda nange abugenda ne bundeega n'olya bundeeza emimiro ne bundeega amagulu ne bundeega ebinywa byonna nti era okulaba nti ndi wano nkozesa eddagala ly'amaanyi nnyo senga nafa dda ebyo byali bigambo bye so simanyi basawo kye baazudde kyamuviiriddeko okukola ki kufa naye ebyo yabiŋŋamba nti yali obutwa ng'olumbe lumwenyeekiridde olunaku obadde eti last year
last year namenyera n'abantu beyali alowooza nti baabulya nangamba naye kati te ondaba ate buli kasente kenkwata awe namugambira nti tuva ku mwenge bwewanga omaze okumanya nti olina ekizibu ekityo ate lekera okunywa omwenge okoze eki naga nti ate bwe sikunywa ndowooza nnyo bwe sikunywa ndowooza sawa nagenda kufa naye nga ayogera ebyo nga biva mu kamwa ke nti nali obutwa naye teyambuulira yabulyawa naye nga yaga nti ababumu abakola ki I regretted the day I met Museveni. Maybe I met his dog on the way. Munjoze nnyo, munyeddemu ng'ekidoli. Mujoze family yange. Musse omwana wange. Mukube mutabani wange amanyi mugaddemu. Mutanyisirize mukazi wange. Mumpadde obutwa 5 times. Muguze bakalanjo banzite. Amara emirundi tiyandifire ku myaka nkaaga tulina abantu ab'ekyenda bakyaliwo tulina abantu ab'ekinaana bakyatambuza naye okwogera amazima mwe mugamba mwe musigale nga mutudda buli mwera okutta gwe musse toyogera nga baleeta miliyoni 10 nga bagamba twamuziise miliyoni 10 kintu kitono n'okulamu bw'abantu abafudde basajja mwe mutuze nnyo muno wonangobye kale banange omukama nandiyogedde wano nandiyogedde mubintu by'obusaako omanyimwe mugamba abamu bagamba oyo tugume abo abanyankole abo abaki kambabuulire waliwo abanyankole n'ebinyankole olinaatoka kugamba akati webaki olinoolya oli jealous lwaki wayita kadediiwa temumanyi Uganda tujje emanya abaganda kye batukoledde tuli wano olw'abantu abatali banyankole Chamanyi ku TV obiraba lekera olokozesa abaana b'abanno naawe ogenda kufa nga Tamale ala wekaanayo tojegera na State House na motoka z'otambula nazo taata Museveni olamedde ku buyinza ogende kuwa abantu abalala chansi olamedde ku ggwanga tuyambe buyambi olekerawo naddala okukozesa ffe abaana abaganda otufudde ebiwumbatuutu otufudde ebisirusiru ebisekererwa era nsaba State House naleba n'omusajja akaaba obuziga bw'okusiba oluseke ebintu byakufa tebibamukatenga nalabya omusajja akaaba nnyo bwe Tamale yafa asonyiye gundi Tamale yaŋŋamba talina gwe yali asonyiye mu State House omusajja akaaba obuziga genda okubeera osekero towayinza nti Tamale alina gwe yasonyiwa abantu abo bamuyisawo bitasobola kubasonyiwa era abaddenga mu kabuli mu ggulu ne ku nsi siribasonyiwa ng'ojjawo omwoyo ogugamba Tamale yafudde abasonyiye nga basonyiwaganye atayigidde ku kino Tamale kyayiseemu nti bano abasajja tebasonyiwa ekituufu Museveni tasonyiwa Museveni tosobola mukolera n'akusasula bulungi kati fe abavubuka ffenna abali wano tutwale leeso nga bino bya ddala si yakuba nduulu si yakukyamuka mukkirize nti emyalemu mbi eringa kyuma kya sukaali ebaako kiina bannanyiikyo ba dayirekita kirina abamanaging dayirekita kirina abalima ebikajjo kirina abasoloseera kirina balitaira ne bakonsuma gogwawo wagira emyalemu bangi besanze ebweru basabye emmere nebagamba gyolese mmere enjala etuluma naye nga mu nkola entuufu kajjo nange neeyiiya lwakuba Katonda yampa eddoboozi okulaba nga ntuusa ebizibu byammwe gyebikwatako era nsookera kugamba abakungu bazimu mwenna abali wano nti tukooye ebigambo tujja kulumbe ne mukuba enduulu ne musanyuka naye mulinyiiga ddi okola action ne mugamba kati tukooye okubanga obukubi enduulu tukyusiza tutya obulamu bwaffe kakati sebo wategedde Tamale emirundi we yafudde bambi ekiralo nnyo ekya Tamale emirundi naye bambi Mukama muwummuze emirembe naye Tamale Tamale emirundi mulituukirize nati Tamale emirundi yagambye tayagala sente za State House ayagala zinaava mu bafaani be kala n'olw'ensonga eyo katusuubire nti eddame lya Tamale emirundi munaaliwo ekitiibwa naye bambi ekitalo nnyo ekya Tamale emirundi ate ekitalo nnyo eky'abantu baffe ab'ekiteezi abaafiiridde mu bintu eby'ekisirusiru
seru nobuuza nti abantu baffe ekyabase kiki oluli kyali gwanga kati gw'owulira otya muli mpulira bubi nnyo okufa kwa Tamale emirundi kubanga abadde atusanyusa n'akuba kweno naye bambi lwakubeera abadde alina ebbo erimutuddemu nga mwala tunadde sente z'abasajja bw'ozirya oba ozeeriridde Tamale emirundi abadde talina ngeri gyayinza kuva mu sente z'abasajja yali alizirya n'olw'ensonga eyo y'abadde alina kukkiriza akole ki agende Tamale emirundi wewummula mirembe sikulinaako nnooma bange mbakuutira gavumenti eno bwe mbanga mugikolerangamu NRM bwegikoleramu bwe basaako eriiso limu si bantu buli akolera mu 7. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga oba vice president bw'oyagala nga bugenda kukozesa bingi tukimanyi nti bino byonna byoli mu kukola entalo z'oli mu kulwanira abo abatufuga wakati gwe mulwanyi w'abatufuga alwanira ku saidi y'Emmengo okugikutula ku Baganda abagala enkyukakyuka gwe mulimu gwe bakutuma gwoliko abooluganda omukulu Charles Peter Mayiga kati yafuukira ddala munnabyobufuzi omukuukutivu yennyini era kino kyalimu ali mukola practice okakasa bakamaabe nti oba vice president ajja busobolera ddala bulungi kubanga abatufuga bwe baba banakukozesa oba ng'onoobakolera bo basooka kukufuula damage mu bantu kasamala okufuna damage mu bantu abantu ne bamala okukukyawa olwo nga bano balyoka bakutwala okukukozesa kubanga ogenda n'obusungu bungi ogenda olina obusungu bungi ku bantu ng'obakyaye nga n'abantu bakukyaye kitegeeza nti oba tolina kyonna ky'ogenda kuyamba bantu bano kwesimattulako abo abaabawamba bwe batyo bakola ne Mao era ne basooka mukozesa damage mu bantu ne bakakasa ddala nti abantu kati bamukyaye nti ye ne bwe tumuleeta n'akola naffe talina kyonna kyagenda kukola kiyamba abantu nti ye kati ajje kati naawe lyekkubo linnyini lye bakukwasiza bakukozesa buli kimu kyonna ekikufuula omubi mu bantu abaagala enkyukakyuka abeerwanako okubeera nti bava mu buwambe batuuka ogenda okuba oba vice president ng'ogenza otweweredde bwewereze nti kakati ke bantadde wano bagenda kungwako kyoli mukola essaawa eno kubanga bo obwa vice bandi bagenda bukuwa luli nga bakamala okwerayiza mu 2021 mu kunoonya ani gwe bagenda okusikiza sekandi basonga ku ggwe ekisooka oli mukatuliki ekyokubiri oli muganda baga nti ono omuganda nga mukatuliki mujje nga mutula be bazze basinga okuwa oba vice president bakintu musoke bano simanyi babukenya bano basekandi eyo kalaini ako kalaini ko bwa vice bazise kaze katambulira nnyo ku Baganda abakatuliki kati baali baagala bukuwa twabimanya baali baagala bukuwa mu kwerayiza kwabwe okwa 2021 ne weebuuza ku bakyalibo bamafiya banno ne bagamba nedda bw'okkiriza essaawa n'ofuuka vice president bino byonna ebikwogerwako eby'obulwadde bwa kabaka abantu bagenda bikonfaminga era bagenda kukusalira omusango tolina bwojja gwe wakana nti tolina kyewakola kabaka sigala ku bwakatikkiro osobole okwongera okulongoosa erinnya n'okuprovinga ensi titolina kizibu kyonna kyewatuusa kabaka n'osigalayo twabimanya era ne babuwa omu kubaaliko bakatikkiro ba Buganda abasajja ab'amaanyi abaganda ddala n'abagamba sisobola kukolera kabaka nga katikkiro ate ne bukeerica n'enkolera omukopi n'agaana kuba bamusindikira ne konvoyi owa vice president ewaka ewuwe bamugamba sebo saluti ne zikaaba tukukimye ogende mu office yo nga vice president baga nti mujje wano ebimotoka byabwe mubize oli abatumye mu mugambe yesikolera kabaka ate ne mala n'enkolera omukopi kati bino byonna by'okukola ffe tubimanyi okufuula Kyagulanyi topic nga bw'olaba Bujingo bwe yamufuula bayibuli kati naawe Kyagulanyi mufudde topic
Tewakyali kyoteesako mu lukiiko lwa Buganda okujjako Kyagulanyi n'abawagizi be. Olaba twakwatiddwa nsonyi ne ku mukolo gwa Kabaka ng'akuza amatikkira ge agasatu mu ogumu era Kyagulanyi twagweredde kumwogerako. Jozi olwakuta akazindaalo jjo wano temuddamu kutwala bifaananyi by'abaana b'ebyobufuzi mu kwanjula babitwalidde ebbanga ki? Kyogamba nti kakyanga obeerawo obadde waakamala okulaba nga batwala ebifaananyi bya Kyagulanyi mu kwanjula. Kitutte emyaka egisoba mu 3 nga batwala ebifaananyi bya Kyagulanyi mu kwanjula. Ng'obadde tovangayo kigaana bantu. Okuva lwakiraba emyaka 3 egiyiseewo. Kulwa lwalabyo kyogera mutwadde mutwala ebifaananyi bya Kyagulanyi gyagenda kujja kwabwe. Ekyoga nti bannabyabufuzi tumanyi ogamba Kyagulanyi kubanga ye munnabyabufuzi yekka oba ye pulezidenti yekka gwe batwala ekifaananyi kye mu kwanjula. Era ng'abantu bakibanja n'okukibanja nga bujjo kima muwala w'omuntu mu bifaananyi by'otayise ne kutabaako kya pulezidenti Kyagulanyi nga bamukuma omuwala ddayo. Oba kitegeera. So muganda wange byonna byokola bikole naye ng'okimanyi nti n'obwa vice president bw'ogenda okubeera ogenda bubeera mu Uganda ife mwe tuli. Gwe tolowooza nti bwe banakuba vice president tyogenda kwera vice president mu nsi endala. Ogenda kwera vice president mu Uganda gye tulimu ffe. Boli mu kulwanagana nabo bolimirira empindi ku mugongo enkya n'eggulo. Ogenda kwera vice president mu Uganda mwe tuli. Tugenda sigalawo nga nawe wooli era osigale ng'otulabako togenda tuwona. Naye ssewo weegendereze. Tusaba muveeyo mutugambe nti buli munyarwanda yenna atakkiririza mu nfuga yammwe ey'ekitujju aba si munyarwanda. Era tusaba muveeyo mutugambe nti mwabatambuza endowooza ez'obusosoze buli nnaku na buli nnaku tubalaba ku butivi ku bituuti byammwe wawuwa nga mukola obubinjabinja nga muwozanga Kyagulanyi bw'atatwagala ne banne. Era bwe mwerayiridde okutufiirira obula nga tufuna eddembe lyaffe mu Uganda ng'Abanyarwanda. Essaawa zino ku nsonga ya Mayiga mwandibadde mwavuddeyo kubanga Mayiga munyarwanda. Naye mwenna musirise. Muveeyo mutugambe nti Abanyarwanda abatabawagira si Banyarwanda. Bwe mbanga mugamba nti Abanyarwanda bona muveeyo muteeke poliisi ku nninga lwaki baasiyaga Mayiga. Polisi lwaki mwasiyaga Mayiga. Owekitiibwa mukulu Mpuuga nkulamusizza. Fenno twali twakwesonyiwa nga twasigala kuleka okola ebibyo tukuleke nga tulinze lwolifa tupostinge nti wummula mirembe tujjukire ebibi byo n'ebirungi byo. Naye ate olwo omuntu omu nga teyeetaaga kuleka yenna. Ssebo ogambye mmwe ng'ab'e Masaka gwe naani? Gwe naani? Fa omuntu oyogerera ab'e Masaka tujje mu bibyo. Tujirekerawo okwogerera Masaka yonna nga gwe woogitegeerera. Masaka twakukoowa ebyalo n'ebyalo ffenna twakukoowa tena kimu kyokoledde Masaka. Naye ffe ng'ab'e Masaka ayi Beene tulabye abalabe baani abalabe ba Beene. Namba 2 mpulidde ogamba Beene oba gwe atamanyi Luganda I don't know maybe binza atamanyi ogambye Beene we tuligwa w'oligwa. Beene nga agwa gwe woogudde abula si gwe kugwa Beene waagudde oli muganda waawe kale tukigeze nti Beene gwe wooligwa ye Beene wajja okugwa gw'omubbi eyabba ebitaano Kabaka agwe naawe omubbi. Naye bannanga abantu nga mweyagaliza ku nsi ya Mukama bannanga abantu nga mwagala ebitiibwa. Kankubuuza ow'ekitiibwa nga we tugamba we bakuyita ow'ekitiibwa. Gwe ojja kubeera mabega wa Kabaka nga gw'omu ku baali bamulyamu olukwe Emmengo walukolerayo ng'oli minisita we n'ebirala byewakulakulayo ne bakugoba. Singa teyali teyagoba nga wawummula buwummuzi ng'omuntu wanaawummula nga tewakola bukumpanya ofundako owayi. Naye byewakola Emmengo obimanyi. Gamba ojja kugwa wa Katikkiro waaligwa. Oba ojja kugwa ku bantu abakulya Emmengo abakubeera emabega. Abakutuusirako bwe baligwa abula Beene mumujeemu. Tukwegayiridde bwegayirizi mulwadde alwana na bulwadde bo. Lekera n'okwetunuzaamu kamera n'ojja n'okyamya omwambo omwogerako Beene. Mulekere ddala. Mulekeraawo okwakota ekifaananyi ky'Emmengo. Mulekeraawo okuyisa erinnya lya Kabaka mu kamwa nga muyina ebibi byammwe.
wali kwa tuli kwa tugamba kolagana nnyo ne Museveni oba tugeye Museveni amwagala nnyo soko gale ya muntu usakoche tomumanyi sigo okolagana naye siye yakuwa ebitaano sigo obegera oba sibyo bigobadde okolera bbanga lyonna umula buli kimu mu Uganda kya bulungi oluguudo lubi medical mu education system mbi muse emirimu gy'abantu tourism nfuuzi lali Fort Portal wano recently hotels in Karu hotels the Fort in Karu why hotels the Fort in Karu kubanga tewali tourism teri ayingira nasula mu hotelo nga nungi nenga Nkaru netufuluma kulya breakfast ne bafumba emmere n'ebeerawo nga fe abagire ne balikola tukubira essimu munajja okulya bamanyi fe abalimu Nukamba, this is sad. This is someone's business. So if you do your as a business owner, because I know how hard it is to establish yourself in the business engagement. No to go Kenya Gimizigwa. Hotels are fully booked. No one hotels in Kalu. Because the business is one that I'm about as if the one. Neno John no you no cover never nature you. Or in a kuna woman because you get something that is wrong. But the Mubiraba. Chamukama with the Mubiraba. Tebibaluma nyenye abavuma abantu katika mbavuma obusiku obubali boba tulaba bintu bibi mwe bine ngwanga kine gwanga line ebintu everything is down wa usiru ne bazuko bagenda ko basiru tetulu kujja mu busiru omwana wange baguboli bara ojja kujiti ne de America ofuna bujanja byekomyo ate ne wana abasawo tewali abasawo bategerekeka bagenda tebaliwo mwe feelinga bulungi kwa gobera ngulina kasenteko ne wetoloza abantu abavu around you. It is the sibiyagala. I don't like to be a big fish in a small pond. Uganda ntono nnyo muberenga mwe bagaga nga bandamu ababetolodde babasabiriza nze sibiyagala nenga mulooza mujjo gyali katika mbabuulire Uganda atagimanyi kanji mubuulire buloozi agitegeere Uganda ekyenjawulo kyerina Uganda self-service. Uganda gwa yepimirako. Wabula olina okwepimirako kyona alya kubanga bannange firimu ya Masasi. Uganda yensi gy'osalawo n'ogamba nja kulya lumonde nja kulya omuceere teekako akamonde teekako omuceere. Kati gwamanya oba olubuto lunaakuluma naye nkubuulira amazima obuzibu obuli e Uganda. Bw'otamanya kiki weepimirako kiki olina kukola kituufu matrix ekitimba kya Uganda kigenda kukwata. Uganda yensi gy'okera ku makya ng'oli mufunye oyingiza okola bannange n'okera ku makya ng'oyavuwadde. Uganda yensi gy'olaba omuntu ng'akeera ssaawa 2 okukola anyuka ssaawa 3 ez'ekiro n'akola from January to February ate era n'ayavuwala. Uganda gy'osanga abantu abakola ennyo era ne baavuwala naye nkolooza kyonna kyonna kiva ku ki gwe bw'otayiga kukola kituufu nkola ntuufu oba ojja kugwa. Uganda okusobola osalawo noga ngenda kubeera mulimi. Kati kankunyumiza akagero nze nali muto Haji n'atandika okulima vanira ebiseera bwe yali akutte kiro ngeri mitwalo nga 10 yalima eka zaalinga 10 n'omusobyo naye ebiseera byokumanya Haji yali akyamuse yagula n'endokwa n'agulira baneiba bonna ku kyalo ewaffe eseeta Lumuli nga naŋŋamba ensonga lwaki aguze ayagala tayagala balirwana bamubbe babbe vanira we kati ayagala ffenna tubeere bagagga n'owuwe balime mubba kati n'agulira ekyalo kyonna endokwa za vanira. Naye nkubuulira amazima nali muto naye mutima gwange Haji nali mutya ne mamba naye nagamba vanira ono wanaatuukira okukula myaka 2 ebbeeyi egenda kuba egudde era bwe kyali. The rate at which prices fluctuate in Uganda gino emisinde ebbeeyi y'ebintu kwekyukira tosobola kumalako kati nkubuulira amazima nze ntunuulira omuntu alima emmwanyi essaawa zino bwe babanga bakasiita abantu abali mu trade tebatuyambyeko kuteesa n'abantu bali waggulu eyo togenda kumalako olima emmwanyi essaawa zino kati yeeriko nkubuulira amazima mu myaka 2 emmwanyi egenda okukula ng'eyali ku mutwalo eri ku 10
tuyina price regulators oyinza okugamba nti obe eyo waggulayo mu z'ofiisi balekayo ebyana byabwe nga bizanyira mu z'ofiisi ekyana kikwata rabba price ebaddeko omutwalo nekijjako 0 price nefuuka 10. Does it make sense? Imagine vanilla yali ku mitwalo 10 yakyuka nadda ku 2,000. What kind of juju is that? Vanilla yali ku mitwalo 10 yatuuka n'atuuka ku 2,000. Kyokka nga wano Kenya akyali ku mitwalo 10 naye ng'okumusomosa firimu y'amasasi. Nkubuulira amazima ebintu bya Uganda bibusaabuza. Uganda osobola okulaba omuyimbi ne bagamba nti ayingiza $5,000,000 show emunenga akola show eziwera 3. Naye ekimbe kimukwatayo olunaku olwo wayitawo omwezi gumu nga kawoshi kumusondera. Ne bukwata obuwumbi n'obubawa tebuyamba. As long as amafuta ge bakozesa okugenda mu bivulu tugasiza osanga omuyimbi ng'alina ekivulu embali naye nga yeetaga amafuta ga $5,000. Kati gwe nabona amuwa akawumbi naye nga tosiza miwendo gya mmere tosiza miwendo gy'amafuta gakusanga genda mu kivulu nga tosiza misolo gy'oteeka ku bivulu era ajja kwavuwala. Uganda bakuwa bakujjako batuwa batujjako akuweesa omukono guno lwe kujja gavumenti yaffe bwekola. Uganda yensi gy'osobola okukera ku makya omuntu n'agamba mbu ali mu okulima ne kugaana n'ettaka ne ligenda n'adda makaage ngenda tandika ssomero n'atandika nassale. Abadde omulimi enkya ogenda owulira mbu yatandise nassale mu nnyumba ye. Ennyumba n'adaga nassale n'avumiriza mu busomesa nassale paka P3. Imagine in just 2 years time ng'omuntu akyusiza professionalism from being a farmer to now teaching. Wayitawo kabanga bubanga nagamba bonna kati nebya nasale byagudde n'ebyessomero binnebye n'agifuula spa ogenda okulaba ennyumba erimu abawala bakola masaaji bakola biki. Uganda self service osobola okukola kyoyagala ne Uganda bw'oteepimira bikutuga eno Uganda bagiyita kamiro kawulire gwe butasalawo kwepimirako nti kati kankole kino kankireke. Bannange life is expensive. Uganda okumanya nzibu Uganda yensi gy'osobola okumala ennaku 4 nga tozze waka ne wataba waakunoonya. Bwegenda ebweru obule ennaku 4 ennaku 2 olabe ekyalo bwe kikunoonya. Musoka yabuze musoka ali luddawa wano ne bwobula bwamanyi bona ayagala okuta. You can choose to disappear, choose to appear, you can choose to be incommunicado. Teri akulinako buzibu tebajja kunoonya gwe weetereze wekka. Nkubuulira Uganda bw'oteefuga bw'oteebeereramu osemba nakyo. Nekisookera ddala mwenga abatuuze ndi mbatuuze bano be baliraanwa bakasasiro ate era be bamu ku baafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe. Naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro ono yabwatuse naye ate waliwo amawulire agalaga nti waliyo abachina be badde baleetebwa bakolera wansi. Kigenda mu maaso abachina badde nga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi. Basima wansi basima waggulu. Basima wansi ne bateekayo ebintu tutategeera. Basimira wakati kuva waggulu nga babadde bayita wansi. Bakka wansi bakola gundi bweti bateekayo engeri eryala bamazewo bbanga ki? Bbanga ddene nze maze ebbanga ddene nga mbalaba. Kitegeeza okuva bajja tugawulira mbu bagenda kukola gaasi biki bikyava mu bisaaniiko biki naye twali surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu kyabatusenga bomu bwe kiti omukka ne gugenda mu maanga kisoboka okubanga byabatuse kuba wansi ebirinnya mu bbanga togamba nti waliyo force yagudde wansi nebwatuka omukka ne gugwamu nga mungi nnyo negujjula n'ekikoomi ku sipidi gwe kigenda kitambulira nga tekisobola kubeera kyokka onaliko kubanga kyatambudde ku sipidi gyotasobola kukkiriza babadde okugera n'akadomola k'amazzi nga naba maaso nakyogamba nti waliyo force eyagudde wansi. Ono kasasiro kikaaki eyassa abantu atokotanga akasuwa akalimu ebijanjaalo. Bannaye mutuyambe eno chemical reaction ki eri mu kasasiro esobola okuleetera akasasiro n'abeera nga atokota bw'ati.
ng'atokota bw'atyo oyo yabadde kasasiro nandiki banaye mutuyambe tuyinza okuba fena byonna tetwabisoma kasasiro kyono atokota okuva abantu lwe bafudde tetunalabayo official yenna yeetika buvunaanyizibwa ku nfa y'abantu bano mukulembeze wange bwe yavuddeyo n'agamba nti Museveni ye yassa abantu abamu ne bamubambira nti naye ono buli kimu Museveni yes Museveni ye yassa abantu tosobola kubanga ye gwa appointing authority nobeera ng'olina abantu mu offices naye ng'abantu boolina just balina mirimu naye nga tebalina buvunaanyizibwa ku mirimu gyabwe KCCA yamanya nti ekintu kino kigenda kuyiika mwakola ki nga mumanya wekigenda okuyiikira waliwo abantu negligence at its best ng'olwaleero keera ku makya oli mu nnyumba ya muwarabu ng'olabirira mwana we akeere ku makya nga yayise mu dinisa n'agwayo n'afa tosobola kumu excuse ne bw'oba obadde mutoyi ne bw'oba olina sigidanga eveeno n'ekulukuta ku nnyindo paka kalevu mbunabadde ndi muswala ebyo tobimugamba bakuba munda who is responsible ku bantu abafudde oyina abantu abali ani professional mu offices botaddemu bagayaavu ku mirimu gyabwe tebalina responsibilities ku mirimu gyabwe natunuulidde prime minister honorable Nabbanja azaawo afudde abantu but she was only making fun out of it bantu bafiiriddwa abantu baabwe gwoli mu kubalaata naye nga baani bakazi battu basajja battu b'oyogereramu ebyo natunuulidde omusajja ng'ayaziirana nga famire ye yonna esirikidde mu kasasiro ndowooza mulaba muzeeyo ono ali wano famire ye yonna namba abantu 5 bonna basirikidde muno nga bwe mumulaba muzeeyo oyo famire ye yonna omukyala n'abaana basirikiddemu bonna ali wano musajja wattu n'ekyokukola kimulemye tategeera tulakita ekyali wala okutuuka okusenda wano ababe we baba babuutikiridde tulakita ekyali wala talinayo ssuubi lya kugamba nti oba anaasangayo omulamu musajja atungayo mumulaba amaga anoonya kyazzaako naye takitegeera abantu bonna baba buutikidde famire ye namba yonna omukyala n'abaana abantu 5 bonna babulidde muli musajja atumulaba anoonya ne kyazzaako takitegeera ali mu kunoonya tulakita ekyali wala eri okutuuka waneeno wakyaliwo ddala akatemerero kawanvu okutuuka wabadde ennyumba y'abantu gye baba buutikiridde abo nga bw'oyogereramu ebyo bw'oli mu kubalaatiramu ani ali responsible ku nfa y'abantu lwaki tewaliiwo muntu yenna yakwatiddwa kuwa munda wano waliwo Halloween abantu baafa stampede ne bafa Halloween ne batuuka okubira IGP yali ku official holiday yali tagenze mu bibiri official holiday naye kumukubira simu ye nga teriiko nga bagala mubuuza kyeki bakikolebwa nga teriiko abantu bwe bafa the next day agenda okujja ng'abantu bafudde olw'okuba nti abantu bano tebaba na mirimu nti guno agutwalanga mulimu kyokka wabula amanya nti obwo buvunaanyizibwa yamanya nti abantu bano bafudde ku lwange n'alizayininga bwe kyayitirira amaziga bwe gayitirira ag'abantu abafiirwa abantu baabwe musajja naye yejja mu budde neyetta ng'awulira nti mu butuufu abantu bali bafudde naye obuvunaanyizibwa bwonna bwabadde ku mugongo gwe naye waffe tekiriiwo kati ng'okeera ku macyango ga Museveni nga yejja mu equation nti si ye yassa abantu bw'obanga gwa appointing authority abantu ne bakola ebintu nga tebabituukiriza gwabeera n'obuvunaanyizibwa obeera n'abantu nga tebalina buvunaanyizibwa n'osigala ng'okyabakuumidde ma office bantu ne bafa ne wataba ayaasibwa nga mwamanya mubadde musasula omusaala mutusomedde etteeka mu 1995 bwe mbadde mulisoma mugambye tewali muntu yenna akkirizibwa kufuna kyapa yadde okuliizinga mu lutobazi kyemwagala okuŋŋamba etteeka lye mbadde mulisoma teribaddeeko ng'oggyeko gundi kyemwagala okuŋŋamba fakitole ya pepisi eri ku express wali emaze emyaka 3 ng'eyina ekyapa kaakali kuno okusaba mbadde nsaba twegatte tubayambeko abannema tugende olunaku lwe mugenda okumenya fakitole eri bwe mugimenyawo
mujene ewaffe we munaagamba okusaliza bonna tujja kukkiriza mumenyewo ekyoko tulina ebizimbe biwali sesegetuwe biiki ewagukiina era byonna ankakasanga we muyise temubirabye tusooka awo we mujjeno mu lugonjo tumenye we mwagala mwami Nduga neekusaasira bwe mubadde mweyanjula mwenna mubadde mwami Nduga yekka yeddira fumbe muganda yekka abaddemu bw'oba tunulya bonna waliwo atunuza obusungu waliwo asimayiringa waliwo n'anyolwa ye mwami Nduga yekka neyanze bassebo ne bannyabo gavumenti esazeewo etutte etuweeyo miliyoni 5 n'olw'ensonga eyo buli muntu tukusaba onoonya awali kasasiro obeere awo weegenda okutusanga buli muntu noonya awali kasasiro obeere awo gavumenti ejja olinde kufa Buddeyo netondere President Museveni. Ebyo byonna byenzize nkuvoola byonna nsonyiwa President Museveni njagala otufuge mpaka naye nga bw'otuwa ku mirimu nga ffe abavubuka nze njagala gwa busirikale njagala gwa bujaasi onkwasa eyo kasepiti gy'otuulako obutuuzi eyo gy'otuulako obutuuzi nga nze nkuvaako emabega ng'ova mu siteeti nga nze nkuvaako emabega ng'ova mu siteeti okulembera nze nenkuvaako emabega nga nze nkuvaako emabega nsooke nkubalule nga ne we banoonya akakunkumu katebakalaba. Bano abasajja baali baagala kuzimba kye bayita empire nga be bafuga Burundi, be bafuga Congo, be bafuga Tanzania, Rwanda, Uganda, be bafuga South Sudan ne Kenya. Kenya yo yabalema kubanga ina system eri strong. Kenya ne boleetako puppet sawa yonna bamukolaki bamujjaku ne baleetako waabwe usigera. Tanzania abo babalabuukirira dda tebabakkiriza mu system zaabwe usigera. Congo ebadde yalobaalobamu yazuukuse yagenze neeyita bali eri abasadaka bakuba omunalwanda okumujja mu Congo bubi nnyo. Burundi yatuuse ekiseera neeyimirira negamba nti buli munnansi wa Rwanda fuluma daye Rwanda era boda neziggala Burundi. Sawa zino ensi gye basigazza Rwanda ne Uganda. Rwanda omukongo Sekedi yatuteyo biru mu parliament ayagala bamuwa obuyinza mu parliament alumbe Rwanda. Nowa Burundi begase bameka babiri. Sawa zino wa Tanzania yasindisa amaje Congo bakubo wa Boko Haram. Kitegeza no wa Tanzania tali mu system yaabwe kati bali batya bali kubunkenke ekyo kyobomanya byonna bye babala abasajja abo babala okufuga enseno naye ate nga bafuga bubi bwe buzibu bwabwe bali arrogant nnyo basiru nnyo banayenze sirabanga ku muntu musiru nga bantu abo nebo musemberera ne yesesa n'abanga eyeyogeza n'abanga banaye basiru bannamwe ne baba wensi yaabo nga bakitegeera nti muli Bannarwanda muva Rwanda nini bakuwofuge n'otuuka okuyisa banno bwotyo ng'ebyonziira n'otta baganda baffe ng'ebyonziira. Kati tunuulira baganda baffe bamachete nalabye bamachete nga bava mu makomera nga bali strong nga kitegeeza bamanyi kye bafiiririra. Baganda bange mwanzizizaamu amaanyi. Nalabye Olivia Lutaya nga bali strong baganda bange mwanzizizaamu amaanyi. Tetugenda kuba disappointinga wallahi tugenda kujjako mu 7 n'ebyo bisystem bye bya planning ebyokutulugunya Bannayuganda okubatta agenda kuvaako tugenda kumujjako. Nagambye bana basajja sawa zino be batusinga pressure bali kubunkenke bw'amaanyi nnyo. Nkubuulira sawa zino bali kubunkenke buli kimu kye baalinga abalowooza nti bazimbye kisaanyeewo baagatta entalo nnyingi. Gwe tewaliwo ngeri gy'osobola kufugamu banno nga tolina munnansi munnaabwe ng'obafuga bubi. Leka nkubuulire bw'oba toli munnansi olina okwegula, olina okwefuula omulungi, olina okulaga by'okozeewo naye ensi mugirya buli. Mulya buli. Ate leka nkubuulire mugenda kwereetera obuzibu okuddamu okubeerako mu buyinza
nga mu East Africa yonna babamanyi nti abo balingira mu buyinza bafuuka babi ensi balabuukiridde Nuli eri mwakwatanga ensi sipiidi olw'ensonga tebamanyanga bigenda mu maaso baalinga tebabamanyi nga gye mwava mwagenda ne mutulugunya abahutu ne mubatuusa ku point ekwata amajambiya okutema kubatematema ffe ne tulowooza omusango ne tugusalira abahutu ne tugamba bannaye abahutu nga babi batematemaati abantu bwe batyo naye enfuga gye mufuzeemu eggwanga lyaffe twali innocent twali tetumanyi bigenda mu maaso twali tetukimanyi wadde naye bannayuganda twalikyusizaamu ku chapter ne tulekera awo ndowooza okulwana ne Museveni direct ne tusookera ku bakyali bano naye ddala abasajja bano abakwata emmundu bano we bati abatulugunya bannaffe bo ddala tebalina zifamire tewali amanyi wa Luganda woono kati ng'ono akutte emmundu tewali amanyi baganda be tewali amanyi maama we tewali amanyi basisita be kuba bano abantu beetaaga okulagako nti nabo ddala balina omusaayi era basobola okuguyuwa nga bwe bayiwa ogw'abannaffe amazima kituko lwaki tubeera mu nsi ng'olaba omuntu atulugunya muganda wo nenkeera nadda n'atulugunya n'agenda ng'alinga ye atalina musaayi era atalina famire laba emundu gy'akutte laba abantu engeri gye babasindika mu zi drone twetaaga nno okutandika okusituka bano be tulina okusookerako bano Oh, my lord, I wonder. Bw'obanga omanyi nti ogenda kwekalakaasa bino ebintu byenjagala okole londa essaati nga terina kibiina kyewagira ate nga si yakiyaaye okitegeera nga terina pate gyeraga ate kubanga luno olutalo si lwa kibiina kya byabufuzi wabula lwa kununula ggwanga ekyo bwe kiggwa kwata essimu ogiraba kubira maamawo maama mukubira akimanye nti gavumenti yegenda okukugjawo alo maama titugenze mu kwekalakaasa temutunoonya gavumenti yetu yina we tuba tubuze tomulinda kugamba nti nate simanyi biki towuliriza kiddako kasita kitegedde nti Museveni yakuyina okitegedde wekiggwa jangu ng'owandiise ennamba y'essimu yo kapapula funa fotokopi ya ID yo gavumenti oba poliisi bwejjanga eyagala kukutwala funa omuntu yenna ali awo bimuwe akontakitinga efamire yo gavumenti ye newamba abantu ate ne yeegaana nti nno tebalina twagala evidence yonna yonna gye tusobola okufuna okukunamya eno gavumenti beera oyina omukyala mukubire ekitegeera naye kati ffe tetulina bakyala ffe tulina bamaama b'abaana kubira maama w'omwana wo halo mama era ffe tugenze kwekalakaasa bwe tutadda muwala wange omundabira tukooye gwe tomulinda kuddamu byakuddamu mugambe kimu ffe tugenze kwekalakaasa abaana bange obandabira okitegeera kuba byaddamu awo okwogera biyinza okumalamu amaanyi kabula ekyo bwe kiggwa funayo ogusawo nga gunene munsawo twagalamu ki munsawo twagalamu kyajja okitegeera twagalamu power bank kyeki tutwalisa power bank esimu zirina okuba nga zikola kamera 24/7 okitegeera ekyo bwe kiggwa genda mu fumbiro twagalayo kitwagalayo mazzi funayo ecupa okitegeera actually n'amazzi kano gaba matono kati kyoba okola ddayo mu fumbiro londayo ekintu ekisinga obunene nze ntufunye fulaska jamu kali ka vacuum fulaska akaatika okitegeera giwamu giwamu kyetwetaaga amazzi tulina okugenda n'amazzi nga mangi okitegeera kamera nga ziri redde njagala amazzi nga gali redde mu nsawo njagala power bank okitegeera ng'essimu eri ku muliro 24/7 kamera terina kuzikira ate live njagala ofune notebook n'akatabo kaaki ofiisi akukolako effujjo wandiika amannya nti 0 namba uniform namba bwet amanya second Joseph okitegeera abadde ku street ki Kampala road
gi notebook funa notebook nayo kolaki nayo sula mu nsawo funa ne pen nayo teeka mu nsawo tugenda ku lutalo ekyo bwe kiggwa genda mu kisenge ekyo bwe kiggwa genda mu kisenge funayo akagatonga kakadde nnyo akagatta akakadde lwaki okutwala akakadde obugatto buno obukadde buba bugumu kuba batugambye yambala akagatto osibe n'obuguwa bunywere waliwo ekikwekweto waliwo mission egenda mu maaso mu ggwanga nga bayitidde mu kitongole kya nema okubanyaabanya omuntu wa wansi nga bagamba nti bwayise eyokusatu bagenda kimenyawo amaduuka bagenda gamenya ennyumba eziri bwayise eyokusatu zakumenyebwa kati tuliza kugombolola batujjanjole lwaki ffe twagala tumenya twagala tawunikiraka nange embeera egenda mu maaso yeeyo bwayise eyokusatu kiki embeera egenda mu maaso yeeyo baganda bange abantu bazigombola buno obudde balina obutali bumativu oba oli awo embeera egenda mu maaso yeeyo abantu bazigombola buno obudde era nga embeera egenda mu maaso bagana yeeyo bagana yeeyo abantu bazze obutali bumativu ku mbeera egenda mu maaso kumenya ebintu byabwe embeera egenda mu maaso baganda bange yeeyo embeera egenda mu maaso yeeyo embeera egenda mu maaso yeeyo abantu balina bumativu baagala menya mayumba gaabwe oba oli awo embeera egenda mu maaso yeeyo mbeera ntaamu nnyo oba oli awo embeera ntaamu nnyo abantu beekyanze baagala menya mayumba gaabwe era nga embeera eri massive nnyo oba oli awo baagala mayumba g'abantu beebuuza lwaki kampuni eziri mu ntobazi zo zisigalamu ne badda ku mayumba g'abantu bo ne bamenya embeera egenda mu maaso bagana yeeyo mulaba Bakabegabira sente gembula kuteriyo ddagala enguudo muzirawo ezifaanana lwaki begabira sente mu parliament mbuga yalya bitaano ebisobola okuteeka eddagala mu malwaliro betuli bannayuganda tulina kusirika Anita Mongo abeera atya n'ebyobugagga ebweruwenge bweruggwanga tukoye buli bwenguzi mwabawamba abantu lwaki mulowooza ekintu ky'okuwamba bannayuganda mukitwala ng'eky'omuzannyo mukitwala nga komedi mukitwala nga ekinyumo mwe mulowooza mmwe senga kituuka ku mmwe abantu bamwe basobola okyagala mumanyi obulumi oba mutulawo ne mulowooza ku bulumi abantu abaana betuzaala bakyala baffe baganda baffe abakadde abatuzaala bwe babeeramu nga mutuwambye mmwe bantu mmwe muddaawo ne mutuula ne mukirowoozaamu muddaawo ne mufumiitirizaamu n'ogamba tuwambye omwana wa Nuupu ono oba tuwambye munnayuganda ono famire ye ewulira etya munoonyako ku famire zaffe ne muzibuuza we ziba ziwulira nga mutuwambye kakati wemba mulowooza nti kibeera kinyumo oba famire ezo ziba mu ssanyu ziba mu kunyumirwa mutuweemu wiiki emu mwambulemu ebyambalo ebyo bye mwambala mutuwe drone ezo ze mukozesa okuwamba mutuwe ze mmundu ze mukozesa nga mutuwamba kuba temusobola tuwamba nga temulina mmundu ebyeddala temusobola tuwamba nga temulina mmundu njagala mukigezese mujje muwambeyo omuntu omu nga temulina mmundu ngamba mmwe abawamba mmwe basajja ba Museveni mukigezese mujje muwambeyo omwana wa Nuupu omu nga temulina mmundu tulabe gye binaggweera mukono ku mukono
kubanga mukozesa mundu ate nge mundu fa abawi b'omusolo ffe tuzibagulira ne muzikwata. Njagala gwe owa Ssemwayo oba owa Iso oba owa Jati oba owa Flying Squad gwawamba Munnayuganda otuulaawo ofumiitirizeemu ogambe senga lukyanga bawambye nze dogo wange anaawulira atya, maama wange anzaala anaawulira atya. Bwe muba mulowooza nti kyangu kale gwe owa Flying Squad gwe owa Jati n'owa Ssemwayo n'owa Uganda Police njagala weewambemu wiiki egi oba ennaku ezi ng'abantu bo tebamanyi gy'oli. Okisegera? Jeno Museveni ne banno muli ŋŋamba olunaku singa lukya nga tweyisa nga bwe mweyisa munaddawa singa tuneeyisa nga bwe mweyisa kuba nkimanyi olunaku lujja kukya. Mukoze ebikolobero bingi ku bannayuganda naye ate tebapowa kuba buli kimu mukikoze okutiisa mu kubataddemu kungi naye tebazikiza. Naye mugenda kuddawa singa bunaakeera nga bye mubadde mukola olutambi lukyuse bannayuganda nga babikola mmwe. Mugenda kuddawa basajja mmwe nammwe bakazi mmwe abanyigiriza abantu abamazeeko abantu eddembe mutuuke n'okubalowoozesa nti ensi yammwe mwe mulina ogyeyagaliramu mwekka. Just mutuulemukaawo mukirowoozeeko. Katonda abayambe nnyo okufujjo lino lye mukoze. Katonda abayambe nnyo omuntu agenda okwata ensi eno abenga alinga faaza. Efujjo lino lye mukoze ne muwamba abantu baffe ettaka lyabwe, abantu abajja wano ng'abanoonyi b'obubudamu sebo kati be bali ku square miles, bannyini nsi bali ku 10 ku 10, simanya 5 ku 10. N'obabuuza bano baafunyewo batya nti anti beegabira ssente ekiro nti tugende tugule tugende tukozese fujjo. Alabye wano ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka Kasokoso, si Kasokoso, ng'abantu bonna babagoba mbu muveewo balagewa. Ng'olaba abakomandinga okugoba bonna obalaba bajja wano ng'abanoonyi b'obubuddamu n'ensi yaffe yonna bagifutubaddeko, abantu tebalina we basiza. Omuntu w'e Kasokoso omugobaddewa, gwe lwaki tosooka kudda wa nnyoko ne kitaawe gye wava n'otuula eyo n'ogamba nti bwa maama wange, maama wa Lutamaguzi, nnyina wa Lutamaguzi oba kitaawe wa Lutamaguzi mu kifo ky'okukola effujjo ku bantu mu kibuga azeeyo ewaabwe. Abantu balina ennaku kungu abo boolaba, abantu balina ennaku. Nave wali ewaffe Matugo oba Bombo ng'akolera Kampala naye ng'atambuza bigere n'agamba amagenda nawona awamulemu okusasula siringi 2,000 n'agamba amagenda kantambuza ebigere amadda wenje okufunayo siringi 5,000 ninyeko mbalabadde wano honorable ekiwago ku makya wano abantu balanga bava e Matuga batambula sawa 11 bajja Kampala ku sawa 10 ez'akawungeezi nobalaba oluseregende nga batambula tebatambula nti lwakuba baba bakolekesa tebalina akweze 2,000 abadde atunda butambala tajja kubba abadde atunda ice-cream abadde atunda fruits Half London abo be mulaba be bakulembeze ba Dogo Nation abatemu betuyina muri batemu musa abantu bangi mazima. Let me tell you one thing. Bwe tunazuukuka ne tuva mu nkudi mujja kiwulira omutemu asooka tibwabulwa yegwe kazaala bulwa oba wavaawa oba ani yakutuma otufuukidde akayiringu itawo komo soko emiriraawo olagawa kino nakyo ndaba tekikumala nyabo Dolotia Kisaka olina omusango ogw'okutta abantu muli batemu mazima itawo muteke mukomeraawo naye geraawo Eliasi itawo genda kumanina nabanja oseka n'okuseka kwegamba muli otulabira ddala ng'abajika tuna kye tusobola kukola itawo komawo
Omugere tegumala komawo. Mazima. Museveni yangobanga mupi wangu. Museveni namutunulia bwenti nga agamba. Do you know how to write? Owulira ng'ofa. Namutegeera. Famire yange yonna bagyonoonye. Abaana bange tebasomye. Olw'omuko omuko yakola emisango gye aginie mu nze omukaanie mu nze nedda kakkana abasajja abo tobakwase Katonda nkere waffe mu nsozi sula nkuma eddogo ekiro kyonna yes towummula famire yange omusajja ali sakisesufulu abasajja kyennabakola simanyi kyennakola mulenzi oyo sibaagala nti nzuukuka ekiro nenkaaba tayinza kukwata mwana wa munno yasoma masters degree n'omutegera ne buchaman ne kusasira ne fulufiga nti munteeka omwo munteeka nedda bannange nedda nabakolera mange ne bamukuba amagulu Museveni yangoba kironga mubbi wa nkoko ng'omubbi w'enkoko katusule enjala tulye mukene tukole naye nga Museveni tatujoze kututuuka myaka 10 tubonyeebonye abaana tebasomye naye omulenzi oyo oli wandagala embunyu mu nnyuma ngayogera naye nga tunuuliganye yaŋŋamba si mukasa nsigaza obulamu butono bigambo bye kunze lwaki olowooza ebyamuzaata nabibuuka that was his word nti nange obutwa nabulya dda naye nga bugenda ne bundeega n'olya bundeeza emimiro ne bundeega amagulu ne bundeega ebinywa byonna nti era okulaba nti ndi wano nkozesa eddagala ly'amaanyi nnyo senga nafa dda ebyo byali bigambo bye so simanyi basawo kye baazudde kyamuviiriddeko okukola ki kufa naye ebyo yabiŋŋamba nti yali obutwa ng'olumbe lumwenyiikiridde olunaku obadde eti last year namenyera naye abantu be yali alowooza nti baabulya naŋŋamba naye kati ondaba nti buli kasente kenkwata awe namugambira nti va ku mwenge bwewanga omaze okumanya nti olina ekizibu bwekityo ate lekera okunywa omwenge gukoze eki naga nti ate bwe sikunywa ndowooza nnyo bwe sikunywa ndowooza sawa nagenda kufa naye nga ayogera ebyo nga biva mu kamwa ke nti nali obutwa naye teyambuulira yabulyawa naye nga yaga nti ababumu abakola ki avuddeyo netondere pulezidenti Museveni ebyo byonna byenzize nkuvoola byonna nsonyiwa pulezidenti Museveni njagala otufuge mpaka naye nga bw'otuwa ku mirimu nga ffe abavubuka nze njagala gwa busirikale njagala gwa bujaasi onkwasa eyo kasepiti gy'otuulako obutuuzi eyo gy'otuulako obutuuzi nga nze nkuvaako emabega ng'ova mu siteeti nga nze nkuvaako emabega ng'ova mu siteeti okulembera nze nenkuvaako emabega nga nze nkuvaako emabega nsooke enkubalule nga ne we banoonya akakunkumuka tebakalaba
Yes, breaking news. Omukyala oyo gwolaba bamuyita Jairuth Acheng. Oyo n'abadde ambassador wa Uganda mu Canada. Olunaku olwaleero agobeddwa oba essaawa eno agobeddwa mu Canada olw'okubeera nga munnange yenyigira mu kwogera ebijweteke ebitali bituufu okuteesateesa abantu n'ebirala bingi nnyo. Nga kano ka video bw'ogenda okukalaba wano ntambuliza message eno etuuke ku buli omu agimanye. Thank you. Madam Acheng, work for all Ugandans. Work for all Ugandans, please. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. They abducted Ashley. Ashley. What do you have to say about that? You know what? The problem is that you abduct yourselves. You people stop attacking yourself, stop killing yourself, and you say this in 7. How can you say that? I know. You said police to kick you out of your house. We also have permission. We also have permission. We also have permission. We have permission. You don't to stay away from me. Yes. Take the picture. You take a picture. How many pictures are you going to do? Is that bad still valid? Peace for power. Our power. Peace for power. Museveni is a killer. Njagala ndabe famile ya Museveni bwelitunula ku bintu bye mukoze. Ai Allah, njagala ninye ku kizimbe ekinene nengere bannakampala nga bajaganya nga basajja mmwe namwe nse bafundiridde nga bwe musibidde abaana b'abantu mu makomera ne bafunda namwe Allah ajja basasula. Allah talyaza amaanya. Njagala nabe nga mubonaabona, njagala nabe bannayuganda ng'essanyu libatta nga namwe Uganda temukyasobola kibeera mu basajja mwe. Allah w'ekisa tusaasire, toyinza tuleka kubonaabona abaana bo ne bavundira mu makomera olw'abantu n'oba ku buyinza mu ngalo n'obaazika buweemu ku bantu abalala. Allah ensi babonyebonye, babonyabonyeza nnyo mwana Adamu. Basajja mwe mubonyabonyeza nnyo mwana Adamu ku duniya. Nengamba eduniya gyabavaamu, eduniya gyabavaamu, Allah gyabavaamu. Allah bange mbakuutira gavumenti eno bwe mbanga mugikolerangamu NRM bwe gikolereramu bwe basaako eriiso limu si bantu. Buli akolera Museveni